kukola buli kimu kitutwala ku buwanguzi. Njagala kubeegayirira kulembeze empisa. Temufuna omukulembeze mummwe, muyinza okuba nga mwerondamu omukulembeze. Teri bukulembeze obutava bukulu butava eri Katonda. Mwebalonda oli omuwala asinga obutono nti Katonda gwafuggyeko ebbusa abakulembeze. Mumuwe ekitiibwa. Bakadde baffe bana abeewaddeyo okujja okubabudaabuda olw'ebigendererwa byaffe nti tulonda bannalulungi abagenda okubeera bambasada, nga mulimu n'obuwanguzi obugenda okutangaaza obulamu bwammwe obw'omu maaso. Baali badde tuwaŋŋana ekitiibwa. Nina amawulire kubanga bwe twogera we watuufu, ate ndi mukulembeze omutuufu abuulira abaana n'abazzukulu byawulidde ebitatambula bulungi. Nkuliddeko sibamanyi naye statement eri jeno kuliddeko nti oluusi musiiwuuka ku mpisa. Mu Bwakabaka ebimu ebifudde Obwakabaka obw'enjawulo mu bukulembeze bwabwo kukulembeza mpisa. Era amazima ga Katonda Mutaka Namutu ajjaku teri mwami wa Kabaka oba wa kitongole nga tolina mpisa asobola kuweereza mu Bwakabaka bwa Buganda. Alamu maaso moogi, ekimufuula maaso moogi okulonda ku buvunaanyizibwa. Bayinza okuba nga abantu basukka mu mutwalo bakuwaako bujulizi naye nga tokimanyi. Amaaso ge gabeera eyo, abaana abato ne bakuteekako amaaso era ne bababuuza omusajja ono ku kyalo yeeyisa atya, asomesa abaana, amaka ge mayonjo galimu ebisaalizo, galimu akatando, abaana abava mu makaago babateeseteese bulungi, baba batambula mu bantu, kuba empisa kigazi tebambala nkunamyo. Baba babuuza abantu yadde basoma nnyo bafukamirako, yo waayi bw'oba baguddeko bugwi nga tewalaze, baba bawaata emmere tebasutama. Ebintu bikulu nnyo ebijjawo obukulembeze ne Ssaabasajja okufuggyako ebbusu. Mbeegayiridde tuli ku nsonga ya bwannalulungi, naye temukimanyi nti mwatandikidde dda okulondebwa. Mubadde mukimanyi ng'oggyeko ebibuuzo bino bye bababuuza, batandise dda balonda n'okubawa obubonero. Nze naakajja wano nina obubonero bw'engabi, webwedda temumanyi. Wedda ndi wali kasoda ffe tunyumye yaffe ne tuseka, ne ntumyayo ne kakiraabu siikandeese naye nazze ekisooka nazze balambulako. Ekyokubiri, baana baffe bali mu mbeera ki? Ekyokusatu okubalaga nti abaana baffe bano baliwo ku lwa Ssaza, tebaliwo ku lwabwe. Okwebaza mukadde waffe maama abadde wano ne mukadde waffe maneja olwa byonna bye mukoze, kubanga si kyangu. Ekifo kino nga mukiraba kya bbeeyi, naye n'owulira nti abaana baffe babawadde ebisulo eby'ebbeeyi $35 naye basulira bwereere. Ekiro kimu $35, naye wiikisi 2 n'omusobe abaana bakoze eki? Kati bwe tuteebaza bano tulyebaza ani? Ate era muganyira okwebaza n'abe nayise nabo twebaza abakulu bano, si byangu. Omutima ogwo oguwaayo. Njagala okuzzaako okwebaza mukadde waffe akulira ekitongole. Tulina ebitongole mukadde waffe 18 mu Ssaza, naye ebitongole ebivuddeyo ne bikola n'amaanyi gaabyo biyinza okuba nga tebibuuka 10 oba 8. Mwami Ssekabembe omwaka oguwedde akola ate talina ntondo, teyeemulugunya, akola obutaweera, naye tikka ogenda okulaba nga ekintu akikoze eki. Yenkola nno ey'Obwakabaka. Bw'olaba nga bali bakyabongoota gwe kola kizuuku kwekole ki? Okulaba nti batuusa ebiruubirirwa eby'Obwakabaka naddala ku muteera gw'Obwakabaka. Ebimu bye tukulembeza mu kukula kwaffe n'owangula obulamu